Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Hope Shifah nakawombe njagala wekanye. Okay. Alright mikwano omulungi atwabwetyo nyingiddewo bannanga akakuba oba nzazze nako naye nga ky'oba omanya ndi Junior batugambye kaswa twatambudde dda nnyo ne tujja abamanyi e Masaka obulungi Bukomansimbi ne kaswa gye tuli nga ndi mugenyi olunaku olwaleero yendeese surprise naye nga mikwano lwakuseka naye ensonga nga zannaku mukko nandibadde nno siseka kubanga era omwami yampise nga bulijjo n'angamba Shifah siina birabo naye ate waŋŋamba ebirabo byetegekera kati sooka ojja ondabe twogeremu tulabe ebirabo ki ebisaana okusinziira ku nsonga z'enkutuma munnange muno mwempuliriza bakkirayanti bange buli omu nga bwozze kati mwiraga Shifah nganze nakkubira nganze nakweza message ne sikufuna towakuba kati samanya nti onneetaaga kati ono yaweereza message nga tannanfuna ate n'amala n'akuba nesitukiramu nenzija era ndi kaswa bwentyo ndeese surprise kale nzize wagenda okuntuma ndeete surprise naye nga mukwano andaba ky'oba omanya nti nsonga za laavu za mutima zirumamu omwami n'aŋŋamba nti Shifah gye mbeera wala naye since nafunye omulimu kaswa ndi muzimbi nyamba onsange ku site kuba ate bwenvaawo gye neeyongera wala nnyo n'emmotoka okulingirayo biki bisumbuwa ate n'ekirala n'aŋŋamba sigenda kulinda kubeera nga siri ku mulimu kuba ensonga za emergency ate omuntu wagamba emergency naku ndi mbulumi nnumwa nsonga za emergency tezirinda konzoke mpulira n'aŋŋamba nti jangu situkanga bambi nga ky'osobola munange bw'atyo amafuta n'agateekamu ne tujja bambi n'aŋŋamba ndi muzimbi Shifah siina nnyo naye jangu nkubuuliremu ku nsonga zange za Sharitah mukyala we ye Sharitah omwami eyankubidde ye Ben n'aŋŋamba jangu nkubuulire in details tebigenda kuggwera ku ssimu ne mugana naye lwaki tombuuliridde ku ssimu n'aŋŋamba sooka ojje nkunnyonnyole kati oŋŋambe okusinziira ku nsonga ezo nga bwe ziri birabo ki ebyetaagisa tubitegeke ogende ewa bebi wange ng'otegedde omumbejja wange the queen herself omulungi the princess kuba nze ndowooza oba muweeki nga simanyi naye jangu tubyogeremu naye ate mukuŋŋamba ate ebirabo n'endowooza bya ssanyu n'eŋŋamba oba ayagala muwa kaweeta oba proposing n'ate ngenda olaba nga obulumi bungi n'aŋŋamba jangu otaase bwe liba bbwa lyabika jangu otaase kiwundu nfa kati mulinze kutaasa kiwundu kyabika sinnamanya details naye ngaawo wennyini nga ngenda osisinkana nabagenda natuuse dda ku kitundu ne wenjogerera site nengerayo naye njagadde mbabuulire wa wendi ne kyendiko then nsooke ntuuke ku muntu bwe ntyo nga ntuuka ku muntu oyo gye nzije ate ani ankubira nga nzize kutaasa bbwa lyabika kaakati mukwano bwe nti awo wennyini mbajjukiza nti Hypex Studios bali located najja nankumbi ni Yakobins Moto Obusaabala Road abo bokka be bakafulu uliriza akagambo kegambye be bakafulu bokkuba ekifaananyi n'okukwata omukolo bwe njogera ku mikolo gwe buli kyonna ky'omanyi nti otegese omukolo oba kwanjula oba mbaga oba wedding oba kuhinjira oba bridal shower baby shower ekikwatagana ne photoshoot and videography babayise Hypex Studios obasanga ku 0754 192434 oba nibasanga ku 0789 343802 babayise Hypex Studios bwentyo mukwano nga ngendo sinkana Ben nkujjukiza nti ababunga Comfy Homes bakitukoledde anti bannanyiniyo babeera mu America badidde America ne bagizimba ebbunga gwe buli kyomanyi kyoloota okubeerako ewaka woosula nga wanyirira weekwate ababunga Comfy Homes ate munnange nno nkujjukiza bakugamba toweetikka kintu kyonna parking engoye zo oyingire mu maka agawedde nga mulimu eddiiro liwedde dining effumbiro baalikola bwe njogera full furnished osobola okuntegera azini full furnished yes wekwata ababunga Comfy Homes bo bakimala bali ready bakutegekera security gulugulu wayonjo towetaaga kwetika TV bagine eva kuno mpaka eri osobola okuhostinga abagenyi bo osobola osulawo ng'oyina birthday yo ate noyita abagenyi bo ne bakwegattako ku bunga Comfy Homes I can't wait for my birthday anti ngenda kusulanga ku bunga Comfy Homes mukwano era nga nkujjukiza nti gwe wenna mukwano abeetaaze oba okomawo mu ggwanga oba oliwa bw'oba weetaaza
Bunga Comfy Homes bakubire ku ssimu zino kansente otegesewo wandika ate nga nkujjukiza nti bali listed on Airbnb basange ku 0772 461 976 oba basange ku 0701 2608821 oba basange ku +1 6175 9527551 babayise Bunga Comfy Homes. That's where I'm going to sleep from. Nagambye ate lwaki ngenda mu America ku birthday ngate America bagizimba ku Bunga Comfy Homes. All right mikwano, come with me tugende tusinkane Beni ku site ku mulimo waali yangambye Shifanze nkwegayiridde nobompa just 5 minutes ogenda kubanga onkoledde mpuliranga bwe nkulabako nojja gyendi ogenda kutaasa ebbwa lyange eryabika ekizimba kinzita nfa kitujja mungoberere. Come with me tulabe tutaasiza tutya omwami Ben boy child ali Mumaziga. Come with me. Wano kale sebo mbadde nno neetegeka kuyita kumbe wannengedde dda nojja misi nange ku nninda gy'obadde onninze omulimu mugwebaleko obadde manyi sigenda kujja nga lwaki sijja nga tennakusuubiza banne abakulu mugyebaleko eyo. Kale bambi banne omulimu mugwebale bannaayi obulamu bugenda butya tutuulire wano tofa si bulungi mbitegeera bannange muli muti eno kaswa naffe gye tuli mpola mpola tukakkalabya tugezaako munnange mwami Bene yesebo ninamu obuzibu ondeese kaguddeyo mbadde metogenda nakujja kakwatire munnange kaakati nina omuwala tukuze ffenna tusomye ffenna tumaze twagalana kale tubadde nnyo close buli omu naye tubadde tupulaninga kwewasa omuwala nimugamba kansoke ngende nkoleyo ku ssente kuba saagala kutwala kawundo kakubye eddirisa nokutwala buli omu n'amanya nti Beni yamututte naye mbadde nkyali mu kukola nenfuna abagulizaako nti omuwala bali mu kutegeka mikolo waliwo agenda omutwala. Omuwala mwesuubiza mwava mu ssomero mwenna ne mugamba tuli babiri tukaddiwa ffenna mission kwekulaakulanya tusonde empola tukwasaganye naye nawulidde nti bali mu kutegeka mikolo waliwo agenda omutwala nengezaako okumukubira njogereko naye tampuliriza kozi wangambye Sharitah yes ngezaako omukubira njogereko naye tampuliriza takyagala kwogera nange simanyi kuba tubadde twesuubiza ebintu bingi bonna ne bembeera nabo ne benkola nabo nabo bulijjo mbagamba oli omwana gwe sivaako mikwano gyange gyonna bakimanyi mbadde nsonda kasente newebayita nebabuuza Brian sooka ojje kuŋŋaanya kasente nga guno omwaka teguggwako tewali bambi mwebale mugumya baba sente zange zonna nsobola oziwaayo lwa mukwano gwange osobola okukwata naawe ezo z'osonda z'okoleredde Sharitah mukyale bw'abanga mikolo gy'ayagala niwe giba myezi 3 tusaba abagumiikirizeemu oba yanyiize naye nga tewali nnyo oba waliwo ekyabaddewo oba yafunyemu embeera abakyala nga tetutera kukyuka naddala tetutera kuva ku muntu ng'akwagala kuba tukimanyi nti abayaaye bangi bw'olaba omusajja wo ng'olaba yakwagala bye muteesa bye bimu tetutera kwagala tegenda twesuule mu stress ki ekyamutabangudde Sharitah simanyi singa yakutte essimu yayo ne twogera oba olyawo nannyonnyolako ne tukkiriziganya ng'abantu kuba munaye tosobola wakana tewali byamunyiziza muntu aba ne bimunyiza tayagala kwogera nange kati awo tumanyi kikigenda mu maaso tusaba abo osobola otugenda n'omweto gayitirako
n'atugumiikiriza mukale wakiriko kati watyanga Sharitah ono tuyitidde mu surprise ne tumutwalira surprise ne tuyiyawo awo obulabo obutonotono ate ebadde enyuma surprise eno oba ne tutwalirako empeta. Omanyi bino by'owo omuwala engagement ring n'omulaga nkusibidde awo gw'obadde oyina pulaani ki? pulaani yonna esobola okukola gyetugenda nayo kubanga abawala bano bamanyi okweteekamu bino n'agamba ng'ayina abamulabaye n'agamba nninza okulinda beeni nga naye alaba balala. Sirinaayo muwala mulala yenna tubeera naye ebbanga lyonna abagamba ku Sharitah kwesiva kwatava kati ate Sharitah ayagala kukuswaza. nawulidde mbu bategeka mikolo ffe tusaba emikolo giyimirire abiyimirize kubanga Sharitah myezi kale newegiba 2-3 kuba oli omuwala yasalawo. Sharitah amulabamu embeera yonna nti obadde omulabanga omuntu alimu okubuukabuuka nti olabanga omuntu ayinza okutendewalirwa amangu omutima. ebbanga lyemmaze naye mbadde sikirabanga. Obadde olabanga mussa kimu goza ki ekyamutebangudde ki ekyamukemye? Simanyi kuba nze oba engeri oba gye yavaawoko simanyi oba lwokuba mbadde siriiyo nojjanga ofunye sayiti kubanga olumu mutambula by the way osobola okufuna sayiti ne bakujja wana ate ne bakutwala erukaya. emirimu gyaffe giba gyakutambula naye era bulijjo tutambula naye atamanyi emirimu gyo akimanyi bulungi. Oba bamutebangudde ne ssente oba omusajja yazze ng'alina obusente n'ajja ne sipiidi naye ate Sharitah yangitegedde omuntu asobola okukugamba obudde buno by'oyagala okuwulira neyeekyusa mu bbanga ettono n'akulaga nti bw'oba oyagala mikolo nze ngenda gikolera bw'oba oyagala ki ngenda kikola mu bbanga ttono omuntu n'akyuka n'ava ku bigambo bye bye yateesa. nakyo kisoboka sobola kiwakanya kuba kati sawa zino simanyi kintu kyonna ye kyalowooza n'ekyamakuba abaguyambirize wamma okusinziira womanyi kyaliwo gwe atambula naye batugamba mbu olumu abazimbye bwe batuuka mu kitundu nalabako sigamba mmwe nze nalabako abazimbi abamu nga batuuka mu kitundu balekawo obuwale bufunye embuto balekawo omukwano gwe obadde omulaba otya embeera ze? mukwano gwange ebyo byataliimu waffe nange tujja ku sayiti simulanga kuti oba alabankanye na mulala bujja yogera kimu Sharitah nga y'ensonga gyawa era tusaba Sharitah atugumiikirizeemu bw'abanga mikolo gy'ayagala kubanga sobola ogikola mu myezi nga3 bwe muba musonze ne mujja nga ne tukolayo okukyala tukolayo kukyala twongerezaako n'ebirala mu maaso awo naye nga kuba byonna munaaye ne Roma tebagizimba lunaku lumu byonna mpola mpola byagatta bugasi byagatta naye teyandikoze bwatyo kyokka ate ekibi tayogera naawe omukubira essimu tanyega tayogera singa akugamba kyayagala nti kino beeni kyusa mu kino oba beeni nanyiiga kino naye kati bwe buzibu obwo tayagala kwogera nange tumanyi ki ekigenda mu maaso tusobola okukigonjola kubanga ekizibu tekisobola kuvaawo nga temukisolovinze era ne bw'aba agenze na musajja mulala era ajja afuna ebizibu bw'aba tabisolovinze era tebisobola kuvaawo mbunowo just mbu buli lunaku ssanyu buli lunaku kujaguza buli lunaku kunyumirwa bunyumirwa tewaliiwo wekibeera nga kiri bwe kityo buli wamu waliwo ebiwonvu n'ebikko waliwo obuseerezi leero ate n'obeera mu ssanyu enkya ne bigaana leero ne mukaaba enkya ne musanyuka leero ne zirabika enkya ne zibula obulamu bwe butambula era nze ebbanga yonna mbadde nga bimanyi nga mbimunnyonnyola kati leero ndi eno kiri bwe kiti ne bwe kiti nakuwuliriza naye ku luno simanyi kuba nze mbadde sirina kyemmanyi kyanguddeko oba Sharitah tewamulaga bwa siriyasi bwo omanyi wabawo omusajja kati nze njogeranga era omwana w'obuwala tusobola obba n'abasajja n'atakulengeza mu maaso gye mulaga kati gobeera naye ye ng'aseka leero ne munyumira obulamu naye nga bwe tutuuka mu by'okwogera ebiri serious tasobola kugamba nti Shifah nsuubira one day ndi mu kwetegeka nja kujja ewammwe nkunone kati nze nembeera awo nga simanyi ndi naawe nga ndowooza oba tuyisa budde kati wali abaana abawala bangi mbalaba basobola okugamba
ndine Beni oyo naye nze wenfunira ali serious nga ngenda wenfunira omusajja andaga nti ayagala okujja mbazadde bange nga Beni mmuleka tulabika wano tuli kutambuza budde omanyi buli kintu kitambula na kwogera na muntu omutuuza wansi n'omugamba mune bino ebintu si kibyokuloota wale tetunnatuukayo si kibyotuuza mukyala wo n'omugamba bebi nja kukolera business ennene omanyi olumu olulimi lutonzi ne Katonda awulira essaala zaffe n'ebituli ku mutima atero bituwa kwa omuntu yenna ayina ebirooto ebinene kitegeeza tagenda kwebaka mu nju era ajazzuuku kagambe mumanyi nze Beni waabwe nyina ebirooto ebinene njagala nnono omwana w'abandi mbitiibwa njagala omwana w'abandi mutambulizeeko mu mmotoka njagala omwana w'abandi asibe ku nviiri ennungi njagala omwana w'abandi ayambale bulungi era ng'obimugamba nti nze bebi kkolerera ojja kusiba ku nviiri ennungi bebi ojja kuweesiga akaziga akalungi bebi ojja kwekuba ku bwowo obulungi bebi nze nja kukolerera olirinnya ku nnyonyi ffenna tekitegeeza nti okuloota kibi ffenna obulamu bwe tutambuliramu bwakuloota bye tulina kati tetwatandika nabyo twatandika na birooto ekireeta obuzibu mu birooto kwe kuloota ate n'okakkana n'ogamba nti nze ndoose kati kanneebake bijja kwekola ekikulu kuloota n'oyimuka ogenda oteeka ebirooto mu nkola n'okyapa bonna kababe kati abavubuka abasinga baba inspired by ba Bobi Wine ba Alien Skin ne bw'owulira olugero lwa Alien Skin ajja kuga nti nze mune nali makanika mu garage bw'owulira olugero lwa Lipaza ajja kuga nti nze mune nali nvuga boda bw'owulira olugero lw'omubanda Bobi Wine ajja kuga nali mu ghetto kitegeeza buli kintu kitandika na kirooto bw'onaawulira Muzeeyi Museveni ajja kuga nti nze nava mu nsiko nalwana emmundu n'enkola ki nenzijja mu bukulembeze kitegeeza obulamu bwonna we tuli kitandika na kirooto era omuntu takweragirangako n'akunafuya azilonga azi oli ku luguudo bw'oti otambula twabanga yajja n'akugamba nti goli feriya wakola ki walemwa mugambe mune kasita nnyimuka n'enkola akalima nkola ki nkalina ekikulu kuba nakalima ako kati abakyala bano nange nga sejjeemu tutegeera nnyo ng'omuntu akusuubiza tutambulira ku bisuubizo kye tutamanyi nti oba ebimu biba bituufu oba bifu kwabamu bamalina okugamba nti abakazi babeerawo lwa balimba tubalimbe it's okay ne kale ng'ondaze wa gye tulaga kati simanyi kye neebuuza simanyi oba Sharitah ono wamulaga ebirooto ekirungi nti okola era nkusanze ku mulimu yangambe siina budde wabula sijja kugamba nti tutuule mu kifo ekirungi oba restaurant tunyumizaawo wangambye olina kunsanga ku mulimu madamu Shifah nga nkola era nkusanze okola ekyo kyo nkikwebaliza naye kye neebuuza nti bino ebintu nga wobiina ku mutima kuba tubaayo n'abasajja abamu abatugamba nti nze gwe tomanyi kyenkupulaaningira ku mutima nze sigenda kuyingira mu mutima gwo mmanyi kyompulaaningira kitegeeza olina kumbuulira onsongereyo gye tukola ki kati kye neebuuza Sharitah mwamulaga ebirooto gwe n'emikwano gyo ne mumulengeza nti nze bebi ndi mu kukolerera bebi ndi kulwanirira era mpozi nga simanyi yabaagala suubiryankanaki kubanga tubadde twamaze n'okuteesa nga mu ntandikwa y'omwaka ogwo gutandika mu January awo ngenda kuŋŋaanya ssente tusooke tufuneyo ka bizinensi kabeera omwo oba dduuka lyangoye obadde ekyemikolo kirinde ng'omanyi ojja museetingirawo akaduuka k'engoye atuulemu nga naawe bw'otambula bino ebibyo ate ng'ekyo kiba kikola era omuwala yenna ali constructive alaba gye mulaga tasobola kugamba nti tusooke emikolo ng'awulidde bizinensi kubanga tugenda kukola emikolo tugimale tututte ekitiibwa mu bazadde nange nfunye ekitiibwa ng'omwana w'obuwala nti saadi bannyina gye ndi naye ate emikolo nga tegigenda kuzza magoba okugjako okufulumya so kati bwentyo bwe nali namunnyonnyola tugatte zaakola nange bwe tulabe ekiddako twezimbe mpola mpola tujja kugendayo newaabwe naye wabanga asinga kwagala kugenda waabwe tusobola okukwata akasente ke tubadde twakuŋŋanyizawo ne ke tusuubira okwongerako tusooke ewaabwe saagala mufiirwa bambi kati wamma ekyo kyogerako ki mukwano gwo kyagamba nti sente ze tubadde tusondera ka bizinensi akatonotono ate nti tusooke tukyale mu bassenga mu bazadde gwokyogerako ki omuwala waba kyawulira ayagala mu kusooka tetujja okukola mu kikulu kuba na muwala tetwagala mufiirwa kuba kyaliiwe amwagala nnyo amwagala ge mazima ate naawe oyagaliza kyaliiwe essanyu
bw'aba kyayagala era kyomwagala kyekirina osooka tewali nsonga yonna wagamba nti oba tusooke bizinesi yetusooka bw'aba omuwala kyayagala ekitegeeza ekikulu kutuula naki Sharitah ne tumubuuza Sharitah ki kyoyagala annyonnyole bulungi kale ne bw'aba nga takkiriza sigala nange mmanye ku mutima nti ono yagenda lwakino n'ekino naye at least nagezaako nagezaako tolemereddwa naye babukedde n'enfunula ati n'ensobi gye nakola sijja giddamu kale nenjigira kuba tuyigira mu nsobi nenjigira ku ekyo naye nga njogeddeko naye ate Katonda tagera kibi era nga nkusuubiza nti bwenkeera n'engenda eri Sharitah tugeze sigamba nti wekijjobba sinnamanya birowoozo bye naye bwe bukya n'engenda ewa Sharitah tugeze nti alemye yagamba nti nze ne Beni saagala oggwemu maanyi kubanga Katonda tagera kibi manyi kiruma kigenda kutwalira ebbanga omutima okuwona naye manya Katonda ye alengera gye tutalaba Katonda asobola okulaba nga Sharitah ono temwalina kutuuka naye n'aleeta ensonga ezimugjawo nga ye Katonda alaba nti Beni ono mu kubeera omusajja ow'akabi ono omukazi si gwalina otutuuka naye ye gwalaba nti gwayagala obudde buno naye ate tajja mutuusa ku birooto kubanga naawe olina by'osaba Katonda kati Katonda atunulamu by'alina okuwa n'akupakejingira success yo nga mbutuufu Sharitah talina kukola ki gibaamu oba si kyo nga Sharitah era yeewuwo nga buli wamu musobagana ne mwewaamu distance ne mwawukanamu ne mweddira maybe ayinza obba yeewuwo nze kyengenda osooka osaba Sharitah akuwulirize mwogere kyekisookera ddala atubuulire nti bebi kiki kubanga bwe musanga maybe nninza okukuteeka ku ssimu kuba oyinza oba bize ate naye ne musanga gyali kati nsobola okukuteeka ku ssimu ng'owulira byonna byenkola ki byenjogera naye ne tumubuuza Sharitah what do you want Beni wa we yasobezza kyoyagala atereezeemu muwe omukisa okiwulira jaba kirungi nnyo ekyo kuba mmanyi kyewandyagadde nange era kyembadde njagala kuba toogambe nti nno tugenda kwetonda tetumanyi kyetwetondera kyetwakoze simanyi buzibu bwonna kati oyinza nogera neweetondera omuntu nakubuuza neetondera wankoze eki kati olwokuba nti simanyi nsobi kyetaaga nsooke mmanyi ensobi tena tulabe tumanye wetutandikira okugonjoola ensobi eyo kubanga ne options nga bwe muzze mu biteesa mikolo bizinensi right now tomanyi ku ebyo ebibiri naye ate era ndowooza ayinza okuba mikolo kubanga ate muŋŋambye nti mwawulidde olugambo nti balabika bategeka mwawuliridde kwani ng'omuntu ddala nga gyogera n'egije amumanyi nnyo nga nanga mumanyi nnyo kuba twasoma naye nga abategeka naye kati ekirala kyenjagala nkulage sisuubira nti Sharitah ono yafunye omuntu mu lunaku lumu 2-3 wiiki emu na bwe gibanga tetunnamanya kituufu naye bwe gibanga emikolo gye giri tutasobola kubanga omuntu ono yamufunye mu wiiki emu mbu nakkiriza emikolo kino ekintu ky'emikolo kinenemu tuyinza oba abakyala twagala nnyo emikolo twambale tudigide tufulumeyo batuyimbira obuyimba mbu omulaba omwana gwe njagala akumba n'amyansa naye bw'omala okumyansa ogenda mu bufumbo obufumbo gy'ogenda tomanyi mize gya musajja ate ng'oluusi ogumirako Beni wo gw'ogamba nti Beni wange ono bw'aba asanyuse aba bw'ati Beni bw'anyiiga takuba mpi Beni bw'anyiiga awuliriza teri kintu nange kisinga mirembe byonna ebirungi tubinoonya ssente tuzinoonya emirembe tujagala okubanga bw'oba n'obulamu kitegeeza emirembe ogiina ebirala ne byongerezaako era nange twana njagala njogere naye kuba nyinza okuba nga namunyiiza dda ne tubeerawo awo bwe tutyo nga tambuulira kuga n'akitereka naga wenfunira omuntu ampasula bwe papa nga ŋŋenda kati nakyo kiyinza okubeeraawo nga simanyi kyona kyensinga okusooka okwagala kwogerako naye manye ekigenda mu maaso naye ng'abakyala bangi era tubalabye oli n'agenda n'akola emikolo era namusangako oli n'ampita nga yagenda n'akola emikolo mbwe nze omusajja Kumwanjula ndageko oli nkole revenge nga yatereka obusungu n'ataboogerako mbu kati olwo akola emikolo akulageko
kyokka ate Emikolo yafumbayo emyezi egyo 2 natandika okwejjusa natandika otuyita ffe nti bannange mutwale surprise mugambe omusajja wange nti njagala kudda ansonyiwe nakola ensobi Emikolo baginkaka abantu ba famire nga baagala mikolo abamu bakola emikolo ng'agikolera famire mbu basenga abe bagambe nti naye aleese ekitiibwa mu lujja naye ng'oluvannyuma togenda kusanyuka ate Emikolo leero osanyuka n'oyambala engoye n'ogisigaza mu bifaananyi bati waliyo olw'enkya ng'omuntu akututte Emikolo temusobola kutuula mu sseke nga ne bw'anaanyumya emboozi tezikunyumira tezisesa naye nga gwe wafa ki Mikolo so kati nze nga bwe mbibagamba ngenda kwogera ne Sharitah nga mukyala munnange nga muwala munnange mulengeza ebintu bino naye nga tumaze tegeera busungu kikyayagala kikyetuzaako kuba tetusobola ate kuwabula muntu nga tetumaze tegeera buzibu obukola ki kati ojja kuba otuyambi era nze wenna situkidde nzije kuba bambi beeni amasimu bambi obadde otukubira nga ndaba obulumi bungi mpulira kindi bubi sisobola kutereera nga simaze tegeera kiki kati wa Sharitah obubaka kuba nze njagala kusiibula tugenda teesa olunaku ngenda kuba kati manyina mukubira ssimu nenfuna kyemulimbiramu saagala mugamba direct nti beeni nyina okufuna kyemulimbiramu tujja kiteesaako oba waliwo omuntu yenna kuba mulengera abasobola tubagulizaako netukola ki netumuketta netugendayo nemusinkana kuba batakwata ssimu zo era sawa mukubira mugaye nti beeni yantumye gozaanakkiriza kati tulina omulimbira mu birala tundabe Sharitah ono nze mmanyi tujja funa amazima kaakati Sharitah gy'oli woba ondaba kyoba osooka okumanya nti nze nkyakwagala era nkupulaningira bingi era ebimusinga obimanyi seetaaga bikunyonnyola nnyo wano mu kamera kuba obimanyi tubadde nga tujja tubyogerako naye nsaba oyogere nange mmanye kiki bubaka kiboowa mukwano gwa mukyala wa mukwano gwo kyemugamba oba omufunye akkirize togereko naye ge mazima kuba kyali wange ali mbuzibu amaanyi kuba tayogera naye tamuwuliza tamanyi kigenda mu maaso kati tusaba Sharitah aveeyo ayogereko nekyali wange oba amukyaye ayogere oba amuliko atugambe oba yeetaagamu tayimu nakyatugambe era nga tumanye ekigenda mu maaso sikulekebwa mabega bwetutyo nga tetulina kyatumanyi omanyi njagala nnyo okupreparinga omuntu n'amawulire amabi nange nkirina manyi okwepreparinga ne bad news wadde tegannajja kati watya nga ntuuse ewa Sharitah omanyi twagala olumu amazima naye olumu amazima gakaawa otuuka ewa Sharitah ng'agamba tugeze nti tetumanyi ng'alina ensonga ye ajja gituwa naye ng'agamba okusinziira ku nsonga yange sidda mabega ogenda kukola oti bwe kunaabanga kusalawo kwe ng'ekyo kyekimuwa essanyu kuba ate era njagala abe n'essanyu bwe kinaabanga kyekyessanyu nja kukita nange neyo ngende mu maaso kuba obulamu buba tebuweddeewo kasita osigaza obulamu kubanga sometimes n'okubeera ne patana nga muteesezza nti kati ndi eno ku sayiti y'egindi naawe beera ku kino mission tuli ku eno tugeze ekyo sikyogera nti yakikoze but in case Sharitah nga tugyotali munnaaye tugeze akola obwenzi tutuuka ne tuba nga ate tusinga okwetaaga obulamu kikulu kati patana gotasobola kwesiga nga bw'omukuba omugongo ng'oli ku birala nga te naye adda ku birala nakyo kitiisaamu kitegeeza nti obulamu obeera obutadde mu lusuubo kati singako sigaza obulamu kuba ebirungi bikola ki biri mu maaso so kati nze nkupreparinga ne bad news abantu abamu baba balowooza nti Shifah bw'atuukayo kiba kiwedde but Shifah asobola otutuukayo amazima n'ogafuna wadde sigo wandyagadde kati njagala obe prepared
nti amazima bwe gaba gazze nga Sharitah omutima gwe gwakyuse olw'okuba yalabye ebirungi n'afuna excitement njagala obeere mukkakkamu nange ngenda kikuwanga embeera bwe ngisanze yes njagala obe prepared bwe tuukayo ng'amawulire malungi mukama mulungi bwe tuukayo mwebale nakujja namwe ne mwonoona obudde bwammwe nsiimye nnyo nsiimidde ddala neffe tukolera abantu so kati abatulaba obagamba ki okusinziira ku mbeera gy'oyitamu abavubuka abali eyo bali mu myaka gyo nga nabo batoba n'obulamu bapatikana balina ba girlfriend baabwe bagezaako okuzimba obulamu nga atuuse mu mbeera eno kale bwetyo babuulirireko bagambe n'okukola abavubuka abamu tebakyayagala kukola kati ekyo kyoyogedde nze kimpadde amaanyi nti ndi mu kukola girlfriend wange namusuubizaayo ka boutique kuba namulaba nti kyayagala oba kyasobola girlfriend wange namusuubiza nti ndigenda mu bazadde be naye waliyo omuvubuka ali eyo ng'agamba nti sha nze ne bwe mba sikoze nja kufuna sugar mami emmotoka nvuge mu ya sugar mami anyingireko mu nnyumba ya sugar mami obagamba ki abavubuka abali eyo nga ye tayagala kukola nga tasobola nakuba na girlfriend kale asoba nga alina girlfriend nga Sharitah then ate nga alinayo n'omukyalo omukulu gwalimbalimba so babuulira ki abo abatayagala kukola nga bo balinda abakazi babawe babakolerere ng'essimu gy'alina mukyala eyagigula engato gy'ayambadde ya mukyala kale ate banyiigamu katono omukyala n'amulangira ate naga abamulangidde ate ayagala bamuyisenga musajja ate nga ye yayingira amaka oboogerako ki okusookera ddala nsooka bakubiriza obutanyooma mulimu gwonna yes mulimu ogubaguze gw'oba okola kubanga naffe tetujja tuyisa bulungi nga tuwulira nti omuvubuka wa gundi nno bamukyeza nga bba kati babeere bakozi ate omulimu gw'okola ogwagale tobeerango ng'okola omulimu gange okola naye binswaza okuba omulimu omuntu wotungikira otandika okukola omulimu yaba afuuse muzaddewo kati olina okuguwa ekitiibwa n'ogwagala nnyo n'ogulabirira nagwo ne gusobola okukuddiza ate oba amagezi ki wamma mbagamba abavubuka abali eyo tebagala kozi gwani nze Brian nze mbagamba abavubuka bakole nnyo okukola kyekibeezaawo buli omu bakole nnyo bave mbyobuyaaye tebajja kukwatamu ate wayingidde ennyumba y'abandi okola bino okuba abantu obuyondo balina kukola sobola okubeerawo n'ensi eno kyenyinza obbagamba abavubuka bakole nnyo bannange tweyanziza obubaka obwo wadde byannaku naye ate mwebale kutuyigirizisa n'abali eyo ne mubawaako ne mushalingako nabo ku magezi ago nze mmanyi teri muntu akwata bwatyo kintu n'atawangula olunaku lwo luba lujja oba olina okuwangula oba otya yes ate nga nkujjukiza nti Sharitah aba atwagala buli omu kinyuma okubeera n'omuntu gw'oyagala Sharitah aba yatukyaye si yeekomerero y'ensi naye nga tujja kugendayo bannange abatulaba tugenda kubanga tukontinuwenga ate tunoonye ku Sharitah atubuulire naye nga mwebale kubaako nyongera obbajjukiza nti Hypex Studios bali awo najja nankumbi Busaabala Road ni ya Cobbins Motel ku mwenna abaagala okubanga mwagala ebifaananyi ku mikolo gyammwe embaga kwanjula era katusabe insha Allah ne Beni bw'anaaba Sharitah amuddiddemu nga tugenda mu kukyala osanga Hypex Studios banakuba ebifaananyi by'emikolo yes banange basanga ku 0754 192434 oba basanga ku 0789 0789 343802 babayise Hypex Studios ate nga mbajjukiza nti ababbunga Comfy Homes era bebokka abatuteekerateekera era ate bw'omala emikolo ng'ogivuddemu weetaaga woolaga foha ne muno omuleko n'omwagalwawo kati nga Beni ng'akoze omukolo mu biseera bye bino eby'okukola abeera eno mu zi site n'ava eri mu mikolo ne mukyala we n'agaba bagende beebakeko ku bbunga Comfy Homes okumala wiiki n'owummula n'olirakisinga ebirowoozo nammwe abakomawo mu ggwanga nga mwagala okuwummulako mwekwate bbunga Comfy Homes ate nga bali listed on Airbnb bali ku 0772461976 oba 0701260881 oba +16175952952
751 nsigadde nze nakawombe Shifah Hope nsanga ku 0782101569 0702562157 bannange mutusabire bambi boy child ali Mumaziga mwekenyini mbeera mugambo abasajja tebakyayina laavu naye just oba tonnasanga wuwo mubeerenga ffena tulinze tulisanga abaffe bagenda kujjanga mukama abatuteekedde nga abajjeemu obuyaaye bonna obulimba okukuba abakazi empisa embi so naawe ali eyo weekwate bulungi ogumiikirize ebirungi biri maaso ate bijja so it's not healthy okubeera ne patana atakuwa mirembe akutuntuza at the end of the day obulamu kyekisinga obukulu omuntu buli wobeera with a healthy mind and obulamu nga bulungi nebyokola bijja tambula so weesabireko kikwase Katonda abeera ajja kigonza so Beni tumusabira Beni sigala nga weekwata bulungi ku mirimo gyo omanyi obeera aide ebizibu bino ne bikusanga ng'oli aide toyina byakukola ate nakyo kyongera stress naye kirungi nti oyina ebyokukola oba bize oyina mikwano gyo muba mu mirimu ebuzibira oba okooye okiteeka kati obudde buno oyina n'obudda ku ssimu nti omukubira era olunaku lulamba era bw'onnyuka ng'ogezaako omukubira atakwata ng'olinda oluddako ng'onoonya solution so twekuumire like bwedhadirire nga tugenze eri Sharitah omusinkana mutusabire bigende bulungi we love you so much mbaagala nnyo mikwano ate katubasiibule Beni nsanyusa okusinkana nange banaye neyanza nnyo neyanze gemwe bale kujja baaniriza nnyo katulinde ebiddako kale naawe Brian tweyanza nnyo okujja ne mutusinkanako tusaba obubaka obwo butuuke ku Sharitah naawe olina girlfriend bannange mweraba olulwe nale lwalulala kati naye katusooke tumalirize kino osanga yo ebibyo bitambula bulungi bye bye obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifah nakawombe tusisinkane nate salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe ndalimba simyo okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bw'etyo nenkuba neetonnya bwe yasaba kumulaga ewaffe nange ne mmuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga kubali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalule
tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange